hope everybody's doing okay. Now this is a quote again around you. For starters, sikusabangako kutambuza message. Nengenda kusaba. Eno message gintambuliza okusookera ddala osobola okuntagingira omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nina okusaba kungenda okuteekamu eno video. Wabula nkolera ekintu kimu. Gwasobodde ate message gintambulize etuuke ku baspeaker betulina olunaku olwaleero mu parliament ye-11 Anita Amongi ne Thomas Tayebwa. Mpulirizamu katono. Obubbi bwonna obadde ku gavumenti ya Museveni oba obubbi bwonna obadde ku regimu ya Museveni bwonna busibuka mu kifo ekyo, busibuka mu kifo kye bayita parliament. Lwansonga budget zonna ezisomebwa nga buli ministry eyinamu obubbi bwayo ziyita mu kifo ekyo mu parliament ya Uganda. Mu bufunze omunyago gusookera ddala ku buli sente ezibbibwa e Uganda awo gutandikira mu parliament ya Uganda. Wulirizamu katono. 1979 mpaka 1980 yali parliament ya kusatu. Yalimu Edward Lugumayo. Pozinga parliament eyokuna yali ya Francis Butagira 1980 mpaka 1985. Awo twogera ku regimu ya Museveni nga tena jambo kulembeze. Parliament eyokutaano nga Museveni bano bakuta obukulembeze. Eyali speaker waayo kwaliko Yoweri Kaguta Museveni ne Alhaji Kigongo 1986 mpaka 1996. Tufuna parliament ey'omukaaga eya James Wakapabulo 1996 mpaka 2001. Parliament ey'omusanvu yalimu Edward II 2001 mpaka 2006. Parliament ey'omunaana era yalimu Edward II 2006 mpaka 2011. Parliament ey'omwenda yalimu Rebecca Alitwala Kadaga 2011 mpaka 2016. Era parliament ey'ekumi yalimu Rebecca Alitwala Kadaga 2016 mpaka 2021. Parliament ey'ekumi n'emu yagendamu omugenzi Jacob Olanya May 2021 mpaka March 2022. Still parliament ey'ekumi n'emu gye tuli nayo erimu ababbi abayitirivu eya Anita Amongi okuva mu May wa 2022 mpaka omwaka gwe tulimu wano. Lwaki nkuyisizamu background ey'aba speakers abadde mu parliament y'eggwanga okuviira ddala mu 1979. Mpulirizaako obubbi bwonna obuli mu ggwanga lyettu Uganda busibuka mu ba parliament members awo benva okusomera mu ba speakers. Budget zonna ezirimu obubbi bw'eggwanga awo wezisibuka. Lwaki nkoze video eno ngamba bantagingire bayahe ba speaker mwabayina enganda ezaba enganda ku bano ba speaker. Amazima gali nti mu regimu zammwe mu regimu ya Museveni musobodde okuddukawo n'obubbi bwonna bwe mubidde mu budget n'obubbi bwonna bwe mubidde mu parliament zino ez'enjawulo. Nenjagala muntambulize message ene tuke wa Tayebwa Anita Amongi nti ekinnaku ekiriwo nti mwe mulowooza mugenda kubeera safe nga mubba. Kino tikigenda kukoma ku ba speaker bokka. Amannya gonna ge nkusomedde awo agaba speaker n'enganda zaabwe wallahi ya Mungu ambuleera ebabikkiridde mwenna nga bagiyita Yoweri Kaguta Museveni n'ekirigimu kye ng'egenze special audit ejja kuddamu okukolebwa ku parliament ya Uganda okuviira ddala mu 1986 mpaka wonna we tulibeera. Kankiddemu omukulembeze wange kuno kwe kusaba kwange. Nkimanyi anytime tujja yingira obukulembeze bw'eggwanga kuno kwe kusaba kwange wabeerewo special committee eteekebwawo ng'egenda kukola audit ku parliament y'eggwanga okuviira ddala mu 1986. Uganda ebanjibwa trillions 97 as of now. Muna Uganda tabba sente zino tagenda kuzisasula. Nkiddamu muna Uganda atabbanga ku sente zino tagenda kuzisasula. Gumbaka wa parliament eyasavinga mu government ya Museveni okuviira ddala mu 1996 okutuuka we tuli olunaku olwaleero. Omubaka yenna asavinze mu parliament zino zonna ze nkusomedde okuviira ddala ku y'okuna okutuuka ku parliament y'e11. Nina amawulire agasinga okuba amabi.
bw'oba olina omunyago gwonna gwe wabbira mu paaliyamenti eyo wallahi ya Mungu osobola okudduka nagwo obudde buno nenjagala okukubuulira omunyago gwe tujja kugusanga ng'olina we wagu investinga wallahi tujja kugutwala kusaba kikwenina eri president kuno kwe kusaba kwange nti nga tutudde mu bukulembeze olunaku luna lwe tugenda okutuulamu mission egenda kubeera emu kufuula Uganda debt free nga tugenda tandikira mu parliament kubanga omunyago ogusinga gye gwatandikira buli ministry bwe presentinga budget yaayo eya buli mwaka mubeeramu omunyago guno bani bagwaprovingira mu parliament so mu bufunze bw'obanga okimanyi nti osavinzeko mweno gavumenti ya Museveni ng'oli mu kafo konna anyway wallahi ya Mungu wajja kubaawo special committee ku buli level ku buli ddaala ery'obukulembeze mu regimu ya Museveni enoonyereza ku bubbi specifically obubadde mu buli office okuviira ddala mu office ennene okutuukira ddala ku LC wano chairman message kigenderi bannayuganda bannange mwena abali eyo recording wansi buli kyolaba kola video mu buli kyolaba amazima gali nti tetugenda kusasula sente zetutabye temugenda tugata mu kusasula sente zetutabye kino kye kisinga okuluma Anita Amongi ne Tayebwa olunaku lwali mwakute sente mwazigabidde ababaka obukadde 2 plus sigwe gusoose wagabako obukadde 2 consultation sigwe gusoose ekibiina kyaffe ne kigamba ababaka bazizeeyo Anita Amongi bambi olowooza nti ogenda kubeera ne ambulere ye kubikka mpaka bwolifa nina amawulire amabi Anita Amongi ne bwoliba ofudde ng'oli magombe abalonga abo nga bakoze bawezezza emyaka 10-19 myaka 2 ne bwoliba oli mukadde omunyago gwonna gwobbidde ku regimu ya Museveni nga manvuli ekkuma ekyaliwo wallahi tujja kujja tugukime tuguguze bannayuganda abali banakasente tusobole okusasula ebbanja lye mwakuteekamu kankiddemu amagezi gajje Anita Amongi Tayebwa ne baspeaker bonna ababasooka buli eyabba omunyago gwa Uganda ng'oyita mu parliament eyo omubaka afunye ku munyago ng'olina parliament yonna gye wali obaddemu okuviira ddala mu yookuna okutuusa we tuli olunaku olwaleero wallahi tujja kukyalira ebyayita tujja kunoonya buli munyago we guli buli yaguparticipatingamu wallahi ya Mungu sente eyo ojja kugireeta omanyi bano abantu bwe basinga okwekweka mwekwese mu holy water of law obubbi enguzi n'obukenuzi abagi practicing olunaku olwaleero bekwese mabega w'amateeka buli kye bakola bagamba kiri mu mateeka nina amawulire agasinga okuba amabi akaseera kajja kutuuka wallahi newe muliba mukaddiye nga mukwata miggo abamu kumwe newe mulibeera nga mwafa bye mulese mabega nga byava mu bubbi nga byava mu root theft n'enguzi birigibwa ku baana bammwe birigibwa ku bwana bammwe nga bukuze wallahi buligenda kuddumu ne bukuba ekyeyo video gwa bwoti gwali mu regimu eno yonna mu buli ka sekita Museveni wonna wakutadde kakasa nti sente zofuna ozifuna mu mateeka nkiddamu kakasa nti sente zofuna ozifuna mu mateeka naye nze nkubuulira omunyago gwo ng'omaze okugubba ng'omaze okubba ng'olowooza oli mukolera famire yo oli mukolera baana bo oli mukuteekerateekera bukadde bo wallahi ya Mungu akaseera kajja kutuuka auditing emaze okukolebwa ku buli bubbi obwateekebwa mu buli budget ya buli kitongole ya buli muluka ya buli district ya buli kitongole kya government ya buli ministry buli yabu participatingamu ne bwoliba okaddiye ng'okwata muggo bijja kujjibwako bitundibwe tusasule ebbanja lya Uganda tujja kujeyagaliramu akaseera akatali kawala mubbe nnyo but a paid day is yet tukamwamba teweerabira 2026 tulonda bwe tuti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tukalonda tukakuuma tukalondoola tukababanja eyo gye bayita protest vote tukabanja tutyanga bakazanyiddemu woolondedde mu kitundu mwoli weyiwe ku kkubo kabanje mpaka nga batulangiridde salute